Good evening, Uganda. This is strictly to Abbas Yakagaba. I heard you talking there, beating by the bush. You don't want to come correctly to come and condemn the action of your boys. Musajja gwe oli ku musala gwa bannayuganda fa abasasula omusolo gukola ekyo. Buli munnayuganda n'omwana akyali mu lutu lwa nnyina asasula omusolo. Gwe n'oganyulwamu ate n'odda n'otutulugunya. Sigamba gwe mba njogera aba boys be because you are the funding. If you don't discipline your boys and they misbehave, the blame will definitely bound to you like a father in a family. Ekyo njagala okitegeere. Ayogera naawe ndi taata nina family. N'olwekyo ntegeera bye njogera. Omwana wange weeyisa bubi nze abaamusobya. Kati gwa fande wabanga bavuuka abo tebalina mpisa. Kintu kiri crystal clear njagala okitegeere. Abo basajja bo bagenze ne bayuza ebipande bya candidate waffe Honorable Robert Kyagulanyi ng'ensi yonna eraba mu maaso g'abantu ne mu maaso ga kamera. It is documented that is trending in the social media handle. You saw it. The best way to approach the situation and confirm to us that we should guarantee our security throughout this campaign and election. Gw'obadde olina okuvaayo n'oweetondera bannayuganda olw'ensobi abantu bo bye bakoze. Gwe nga mupoliisi, I know you crystal clearly know ti okuyuza ekipande kya candidate guba muzibu omusango. But you still come to beat by the bush. Lwaki temwaga akkiriza nti mukola ensobi? Bwe mulowooza ffe tetunyiiga oba tubalageko bulazi nti tusobola kunyiiga. Do you think if we become radical you can stay in this country? Oba mwagala kulaba ku nkola ya kimafia? Kambabulireko kino kimu. At one point we shall go against our boss, who is the main candidate there, and we show you how radical we can become. Olumu tujja kujeemera boss waffe. Tubasaleko, tubalageko nti ne bw'obanga mulina emundu tubasobola. You are estimated 30,000 security guys across the government section of Uganda. What is the population of Uganda? Do you think we are all happy with what you're doing? Tunyigemu, tujemereko mukama waffe tubalageko. We have got nothing to lose. Kino ekibuga ne wetukyokya ne tuteeka ku ttaka. Tetulina kye tufiirwa. Mutunyize ne muteeka mu nsonda. Bamaama baffe babonaabona ku street nga mubagoba tebana mirimu. Bayiya mirimu cases ne banyiga ne babasiiba ne babanyagako ebyabwe tusirise. Avuga boda bagikwata bwetali nsonga ne bagivunza mu poliisi nga tagijeeyo mu looni. Somero muyonoonya amasomero ga gavumenti gonna gali ku bbeeyi ya waggulu. Katagamwe ne mugifula nti yakabi abantu bajeeyo tetulina ssente mutuwadde ebyekiboogwe UPE tusirise. Mulowooza tuli basanyufu? Bye tulima mwagalamu abaabisalako bbeeyi kasooli bamugule siringi 100 kilo nga gwataddemu ssente omulima. Omuntu mwe abamugula mu ggwanga yonna tokkirizibwa kufulumya kasooli mu ggwanga. Engoye ez'ogula ewero zitunda musolo bakulega nga godda mu kusinika binyo ng'webuzabuza tokya kwetondera abantu. Mulowooza tuli basanyufu? Lumu you will run to hide and you will not find where to hide. Ate nze mbabulira mwe bapoliisi ba Uganda kino kankibagambe n'ebyononeka wano teri agenda abayamba. Wakiriko aba UPDF balinako ekisa n'emmwe. Lwadamula ne yagenda nateekamu bino ebyana bya ghetto mbujaati. Nze nkubulira Abbas, oli musajja mukulu, embeera bw'ebeera mbi vaayo mu lwatu weetonze kubanga okolera bannayuganda tukolera President Museveni. Mubuzaabuza embeera. Abasajja bwe balabye nga batulugunya abantu baffe ate oddamu kubuzaabuza mbeera. Oba mwe ne mwana lumu tujje tunyigeko mwana ba people mwana bana basajja tubalageko ku bwereere.